Munnayuganda njagala kutegeezaako gwagera mu maaso n'okubanga ongoberera. Abadde bambuza tinekasirie. Ddala ekifo ekyaweereddwa Edrisa Musuuza oba Eddie Kenzo tekiibe kiguumaaza yabaffe tekiibe nga byebimu bino bituze tulaba bye bawa abamu ku abo ba socialites ab'enjawulo kubanga twalaba nga full figure bamuwaako ekifo kyekimu bawaako Catherine Kusaasira Buchaman ne bamuwaako ekifo kyekimu. Njagala kugenda mu maaso n'okubanga nkutegeeza gwe munnayuganda ngoberera nti Eddie Kenzo mu kaseera kano ekifo kyafunye osaanidde okukijjukira nti kisanze omuntu abadde yeeteeseteese. Eddie Kenzo nga bwe muzze muyita nti kaana kambaata afunye ekifo ng'olwedde ekyokukikozesa akimanyi. Nja kugamba gwe munnayuganda ngoberera nti Eddie Kenzo omukyala gw'alina ewaka already minister mu gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni. Ani akkiriza okubeera minister mu gavumenti ye president chief in command kitegeeza yamala okwaprovinga newankubadde nga waliwo olukiiko olulala olukwaprovinga but president himself yagenda maaso n'okubanga akkiriza nti ono nno nandyetaaza okubanga nkola naye mu gavumenti yange. And of course obutakulimba nakubuzaabuza President Museveni bw'aba tayagadde yatosobola kukola naye mu kabineti oba mu gavumenti ye bw'aba takwagadde. Kitegeeza nti Nyamutoolo mukyala wa Edrisa Musuuza President Museveni ye yamwaprovinga. The same president yaprovinze Edrisa Musuuza okumussa ku lusegererwe okumufuula kyetwandiise presidential oba kyetwandiise presidential advisor ku nsonga z'obuyiiya. Obuyiiya buno kintu kiwanvu nnyo gw'oyinza okubanga oba oliawo kirabidde ku sayidi endala naye njagala kutegeezako gwe munnayuganda okwongera okuvvuunulira Eddie Kenzo obukulu bw'ayolekedde nti Eddie Kenzo obuyiiya bwe twogerako tebuli ku music industry kwokka wabula bamutisse omulimu gw'okuba nti buli buyiiya bwonna oba buli mu kusiiga bifaananyi oba buli bano baana boolaba nti navumbudde okuyiiya emmotoka nakoze ennyonyi nsimanya kaakati mpandiika butabo nyina kino kye navumbudde byonna ogenda kwesanga nti omuntu yekka gw'oteekeddwa okuba ng'oddukirako amangu ddala agenda kubeera Edrisa Musuuza. Then Edrisa Musuuza yagenda okuba nga yaprovinga okubanga ebintu byo bw'obuyiiya bwo alaba buli watho okuba nti oba oliawo omukulembeze w'eggwanga abumanyaako oba tabumanyaako. Nti omuntu omulala yenna osobola okujja n'obuyiiya bwo olusi ng'oyitidde awantu awalala wonna naye omuntu yekka ow'okwebuuzaako nti ddala kino tukyaproving kino ekintu proposal tukyaproving omuntu yekka ow'okwebuuzaako njagala kutegeeza agenda kubeera Edrisa Musuuza. Wala abadde bambuuza nti nekakati kasirie Eddie Kenzo ataasoma kino lwaki yakifunye. Olwaliro nakugamba nti President Museveni mu kaseera kano kaalimu emyaka gyakulemberedde ensi Uganda byonna abirabye abayivu abalonze ab'amaanyi bonna abalabyeko abalina ssente na buli muntu yenna amulozezzaako. Olwaliro ekibiina kya National Resistance Movement ekikulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni njagala kutegeezaako emu ku key factor gye batunuulira bagiyita influence. Influence ekombayingibwamu ebintu bingi numbers abantu bameka abakuli emabega abakukkiririzaamu mu biki byokola na biki byogenda mu maaso n'okubagamba. Olwaliro Eddie Kenzo nga ye president w'ekibiina oba wa federation y'abayimbi kumpi ettundutundi erisinga kakati ng'abayimbi bali ku sayidi ya Edrisa Musuuza. Njagala kutegeezaako nti omukulembeze w'eggwanga agamba nti kakati nnyina kutunuulira ono ayina bayimbi. Jjukira nti omuntu omulala yandibadde Bobi Wine naye ate Bobi Wine ye mission ye yakubanga asuuza President Yoweri Kaguta Museveni n'akabondo ke konna omugaato bakeeki y'eggwanga. Kakati omuntu yekka asobola okuwadaawadako okusa ku President Museveni n'abawabuzi be balowooza nti ayinza kubeera Edrisa Musuuza. Olwaleero abayimbi mu ggwanga Uganda nakugamba gwe manyi mabegako nakolako program ne bagamba nti nga muliwoza simanya omuyimbi si munnabyabufuzi mawule ebyobufuzi ne entertainment industry. Njagala kutegeezaako nti olwaleero gwakyalina endowooza egamba nti osobola okwawula ebyobufuzi ne music oli mu bulabe kubanga ne gavumenti etufuga okuyisawo byonna byeyisaawo okukulemberayo emyaka emirala 5 okukulemberayo emyaka emirala 10 ndi ku President Museveni. President Museveni okweyongera emyaka emirala 5 okweyongera emyaka emirala 10 okweyongera ebirala ebisanja 3 by'emyaka 15 alabira ddala nti mubamu ku bantu basinga okwetaaga abayimbi abeetaaga. Lwaki abayimbi abeetaaga? Nti akimanyire ddala bulungi balina following
bayina abantu ababiriivingiramu nti Edrisa Musuuza ayina command ayina abantu basobola okubaako ebigambo by'abagamba ne babitwala. Bebe Cool ayina abantu basobola okubaako ebigambo by'abagamba ne babitwala. Chameleone, Alien Skin, kyova olaba nti olwaliro President Museveni atandise okuyingira industry by all means ng'akimanyire ddala bulungi nti bw'amala okugidominatinga n'agikwata ajja kuba akendeezezza emu ku kitwandise publicity oba egimu ku egyo emizindaalo egibadde gitambuza amawulire g'opposition oba amawulire agabadde gamukuba ku ground. Awo nno njagala ongoberere bulungi. Bobi Wine ng'amaze okujja mu by'obufuzi era ng'amaze okukakasa nti ajja kubwa president. Ezimu ku key factors ezasooka okumutundira ddala n'okuguza ekirowoozo kye abantu abasookerwako wansi. They were musician, baali bayimbi. Kitegeeza President Museveni wankwadde mu kusooka asooka n'abazalawa n'ekibiina kya NRM kyasooka ne kizalawa ng'enjogera ennaku zino ne kisooka kiwakanya amaanyi gaabwe. Olwaliro batandise okukiraba nti abayimbi yandibeera threat eyinza okuviirako abantu bangi nnyo okugwa naddala mu political career. Kakati President Museveni bwe yamala okukitunuulira n'anoonya enkola yokka gy'ayinza okwezza abayimbi. Yensonga lwaki nti olwaliro ssente ne budget eziri mu kugenda mu bayimbi n'okubagulirira ssente mpitirivu nnyo. Si kumalaga gw'omuyimbi wo wano njagala owuliriza obulungi nti gw'omuyimbi gw'owagira olwaleero fayina omuwagira naye ekibuuzo kiri kimu nti nimwankubadde omuwagira naye agwasseeko ki ku ttafaali ku ekyo gwe ky'oluubirira okubaako ky'okyusa eri ensi. Because oyinza okuba ng'oyita mu kunyigirizibwa okungi naye nga weetaaga erimu ku ddoboozi eryo omuntu ayina eddoboozi erikusingako yandibadde artist. Olwaleero ekibiina kya National Resistance Movement nakyo kyamaze okutegeera nti wabwe tuyitira tulina okusooka okwezza abayimbi ne bafuuka bannaffe. Olwaleero Edrisa Musuuza ng'amaze okufoomingawo kye twandiise federation era n'akwasibwa ekifo ky'obwa president. Era olwaleero ababagoberera wano erungujja jam session Eddie Kenzo kati bamuyitira ddala president. Abayimbi batandise ddala okusinziza ddala Eddie Kenzo era bangi bawera mu maaso ge nga bamubiriivingiramu bamutwalira ddala okubeera president waabwe. Ekyo Kenzo kye yali ayagala okusooka nti njagala ntondeyo akawayi k'abayimbi abo ng'olwaleero bwonjogerako bagenda kunnwanira. Eddie Kenzo amaze okukikolerera nti eri abayimbi babagamba nti ekijja kijje ffe tusinza Eddie Kenzo ye president waffe. Bw'amala okukifuna atandika okwatula nti ekyamazima omuntu gwendi naye mukwano ye muntu ono. Amangu ddala nga amawulire gakasaculatinga omukyala bamuwa obwa minisita. Bamala okumuwa obwa minisita olwo bonna ayongera kugula buganzi n'abayimbi bano kumubiriivingiramu kakati omusajja ali connected. Kitegeeza ensonga zaffe zonna tugenda kuba tuziripootinga awantu awatuufu kubanga omuntu gwe tuli naye mukyala we minisita mu gavumenti etukulembera. Nga tukyali mu kyakulowooza nti olwaleero mukyala we ye minisita yekka. Njagala kutegeezako gwe Munnayuganda agoberera bukendo nnaku olwaleero nga Eddie Kenzo amaze okukakasibwa nti ye presidential advisor ku nsonga za creative oba creativity. Si ku industry yokka ey'okuyimba wabula oli comedian wabula oli muyiiya oli muvumbuzi buli kintu kyonna ekyekuusa nti kyakuvumbula oba kuyiiya. Olwaleero omuntu alina okukiwabulako omukulembeze w'eggwanga bamuyita Edrisa Musuuza. Olwo n'atandika okugula trust abayimbi bongera okumubiriivingiramu nti kati badiiringa n'omuntu omutuufu. Njagala kutegeezaako nti nga bwe tuyingira akalulu ka 2026 tutandika okulaba abayimbi bangi nnyo beetemamu obuwayi. Waliwo abakyawagamidde ku sayidi y'enkyukakyuka bagamba nti ffe ekijja kijje tuli bannankyukakyuka naye osaanidde okukijjukira nti abamu ku abo abayimbi be tulaba mu audience abawooza tuli bannankyukakyuka one of their target kwe kulabika nga nabo beeteeka awalaba olwo nno ensi ebalabe oba gavumenti ebalabe esobole okubayita. Olwaleero Eddie Kenzo gwe mulimo gw'asinze okussaako essira nti y'enjiri gy'asinga okutambuza yeey'okwagazisa omuyimbi yeey'okwagazisa omuntu wa wansi oyo awagira omuyimbi nti balina kutunuulira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kino nno kikoleddwa kitya? Byebifo byetandise okulaba. Tekikwewuunyisa nti Eddie Kenzo newankubadde gw'otandise omwogera nti yasoma oba yasoma oba teyasoma tekikwewuunyisa kumusanga mu ministry endala esingako ku eno. Bali mu kuzimba nti olwayo President Museveni
wano nno nawo njagala otegeere bulungi nti President Museveni ng'ali mu nnaku ze ezisemba ez'okutta eggwanga alikwaseemu omuntu omulala ate ng'ezimu ku chances ziraga nti mutabani we General Kainerugaba Muhoozi yayolekeddwa okubanga yamuddira mu bigere batandika okunoonya emigigi emito by all means egisobola okuba okukola work hand in hand n'omutabani yensonga lwaki olwaliro omutabani naye atambuza enjiri egamba titwetaaga abavubuka bato twetaaga abavubuka misaayi mito kigenda kukolebwa kitya tekigenda kukolebwa nga Muhoozi amaze kukwata ntebe kino kiina kukolebwa nga ne muzeeyi akyali mu ntebe bebana abaana abavubuka abato abatandise okuleetebwa mu bifo by'obwa ministers baba groominga babazimba kakati gwe munnayuganda don't be excited nti lwaki balonze Edirisa Musuuza ku kifo kino yasoma teyasoma nga debate bwe ziri mu kutambula nkugambye tekikukwasa nsonyi tekikwewuunyisa kusanga Edirisa Musuuza ng'aweereddwa ne woofiisi esinga ku eno olwaleero kyotateekeddwa kwerabira nti mukyala we minisita ng'ekifo mu bwa minisita kyalina kye kimu ku ezo ministries kyasinza okubeera engagga Eddie Kenzo aweereddwa obwa advisor next to president bwe kiba ng'omuvubuka ku myaka gy'olwaleero yalina okuwabula President Museveni ku nsonga ezeekuusa ku biyiiye byonna oba ne ku buyiiya bwonna obw'eggwanga Uganda awo nno wenjagala ogende mu maaso n'okuba ng'otegeera ekyokubiri nti Edirisa Musuuza ebibi oyinza obutatandika kubigeraageranya n'ebiri eby'abakathalini kusaasira simanyi babuchamani simanya bafulu